Siki ayagala kuddamu kulaba ng'olinya taxi. Kiki? Atubuuza kwatege. Owaayi. Nakutuma mmotoka oba nakutuma n'effaliso gya Rose Form. Buli lunaku manja abalongo. Oyinza osala abalongo tolina Rose Form. Bayinanga hidest. Akale fiti siripo. Orthopedic obakubira bukubiza essimu ng'omufazi gukutuukako. Osasula amaze ggula bakutuddamu nakuuka. Oba tolina enfazi gya Rose Form wano toli. Yense ngamba wandisoose ne weetegereza. Era singa nagula bedda nga guli okukola booti. Emmotoka gigabira nayiba wuli ow'olugambo ndaba yali obubi nze ndotere emifaliso. Wamanyabo jangu ojjeyo emifaliso gino nve kuona atafaayo ku kyenkoze. Teguja gira teguja nagwisawo. Kunyisewa kuyita tosawa. Kakati tende. Vayo. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Al Magic Production ebatuusaako Station the House Girl. Kakati wochafuwalidde otokungulu olwo munda kiri kitya nina osooka n'enkula n'entuukanga wano naye batuusa lwaki tutuula bulungi mwali agadde ku mukazi okwata Bwe naawe okyanoonya omusajja w'okufumbirwa. alintwala ne musajja Amasanyu ate nga yetayira musajja amaziga nayona anaasoboka toyina kwaka simu eno n'okimpa wano amasanyu wano waki ngambye tanyingiriza bikubatuusa obukambwe nze nvaako nze saagala Ayagala mirimu. mbuno ngenda mubbira omusajja omulimu goba house girl empisa nja kuli omuntu omugere pulo traka number 2 equalizer ensasage ngakole olwokubanga siyanzaala n'olwekyo genda ku ssimu yo searchinga Station the House Girl ku YouTube, subscribe, ring the bell osobola okumanya ofune notification lwe tuba tutaddeyo. Nyumirwa nga bw'oyiga. Leero osanyuse kyogamba maama osanyusa otyo ensanyukayo tekyukanga muyadde Gwe bagambye nti nze mmala gasanyuka nga simanyi kiki ensanyukira. naye mkwano nsanyukiraako nno nsanyukiraako nno kyengenda okugamba afe nakituyamba naawe wenyini kijja kusanyukira ane bwoba tompadde haga nze njagala obeere musanyufu weesunga ekyo kyengenda okugamba wafe naye oba Kira. nsanyukiraako nno naye maama gwosanyuka otya ensanyukayo yagagana gyaddala okukyukamu munange nno wandisanyuse kubanga ati kati nabanga kati atandise okuwewukamuuko ebintu ebimu bitata mazinga soka ng'okwatere ku nsawo okuwulire kuba kati ndaba owonye sigenda kuddamu kusaba za nviiri tufunye nno tata mazinga tuwonyeko ebintu ebimu ate nazemu okusaba sente z'enjala zino tata mazinga bakugambye nti nze azikuwa mbadde neekanja. nedda kale si bububi olina lwe wali oŋŋambye nti oyagala kino neŋŋamba nti ate nenkubira ensingo. tata mazinga no wandi nkutte bulungi kuba kati nze ndaba saagala kuddamu kusaba sente za ngoye ddi lwe waŋŋamba nti nina olugoye lwe mbadde njagala nesibbi. tata mazinga si mu kale nsanyukiraako tetwekitwala nti kituyambye ffembi. tata mazinga gannange nno tulina kyetufunye ki kyetufunye ekyo kyoyagala nsanyukire okutuuka nekwekyo ate otuuke n'okuŋŋamba nti mponye ne ssente z'engoye. kyekugamba sigenda kuddamu yadde okusaba sente z'engato Mbadde zinkalubirire. nange sikutata mazinga naawe wakitondeka naye nno tata mazinga okimanyi nti tuwonye mutuufu tuwonye okuwona ki? tata mazinga ngenda tandika kukola tufunye omulimu ndowooza olaba naye weweewuunyiza nange nno bwentyo bwe mbadde nga neewuunya nakati tufunye omulimu tugenda tandika kati kwera aba nga tugenda ne tukola bwoli kumaja era bwetulanga ozuukuka kati toddamu kundeka mbuli nange tugenda tandika kukola babiri bw'ogenda bw'okola nange bwenkola bw'okomawo nange bwenkomawo togenda kuddamu yadde okukwata ku ssente nze okuddamu okuwulya nze nawume mbu nkusaba ssente simanyi mpaza nviiri simanyi bikoze bitya ate bannange bossi gwenfunye tata mazinga omusajja muntuula
Bannange weefunye okukola wonna walungi waliwo tairozi waliwo ebintu kwegamba omanye balina na bino ebintu waliwo omanyi buno obuntu bwe bajjamu amazzi bw'osumula buti n'osena amazzi bwoti ogano genda nywako olulinga nze ku mulimu gwammwe ogategedde ate amazzi nga kati ogenda nakkakkanako ku bintu ebimu andi kati ngenda tandika okuba nga noono omukozi batuusa nze mumusasula owaayi kati amazinga njogera naawe okuumira bukuumizi oti olinga balugu kikikyo kensirikiddako mbadde neewuunya ate nga weewuunya ki kati omuntu nga gwe bw'ogamba nti oyagala kutandika kukola olwo obuvunanyizibwa bwawaka ogenda bulekera mbadde nga nafuna omukozi bw'obanga wafuna omukozi nga n'omukozi abaddewo nga naawe wooli ng'embeera etambula nga bwiri ate watya bw'otaabeewo nina omukozi nkitegedde wafuna omukozi naye gwe nga bw'omukyalo omufumbo tokimanyi nti olina ebintu by'okola nga gwe omufumbo n'omukozi by'alina okukola abo najja bikola abisobola yajja anoonya kati ekinaabanga kyetaagisa gwe anange nange buli kuli omulimu ganyenda okuba ffenna gutuyamba gukuyamba nange gunyamba ate n'omukozi n'abaana ba ngenda atandika okusasula omukozi tola nti ebintu ebimu mbeera mbikuwabuddeko obeera obimpewuddeko ekyo oliba oli nakyo nnyambyemu naye nedda bagaye bwenyenda okukola sidde wano ekiromba siriiwo sibeerengawo kati onjagala emisana onjagala n'ekiro buli dakiika mbeere nga nsiiba wane mbadde ngaekiromba ngenda nga kuba mbeerawo ojja kudda era ojja kubeerawo naye ogenda otya n'otuuka n'okufuna omulimu nga nze akutwala tombuulidde kyogamba tiko weetwala sookolindeko wabadde oyagala ate era nsooke kukubira bide nsooke kugamba nti ate kati mune kati njagala genda kukola njagala kukola bwenti kyogamba bwe ngenda okukola oba bwe nfuna omulimu sente ze naaleka zigenda kuyamba olingaaga nti bwe ngenda okukola si nkimanyi ojja kudda naye nammwe mulina embeera gye mukalubirizaamu abantu kyogamba kati olwo mbukoze ekyo kakati olaba tolinawo kyokoze ntuuse n'okubanga nga ntambula ntuuka n'okuba nti mange n'atuuka n'okumbuza nti owaayi bakuyita tata mazinga ye mazinga gwe bakuyita mazinga aluwa kati naye mukozi yanaamumpa owaayi saakuwa erinnya era erinnya oditeekawo tokimanyi nti essaawa yo zigenda kufuna omwana omulenzi gwe kyolowooza nti nze ndi musirimu atalaba linnya nti kalu kolawo ekintu kyonna kyonna ekiraga nti omuntu gwe mbadde noonya mazinga gwe mbadde noonya wuuno mufunye kakati wuuyo kulyokoŋŋambe busimanyi nja kubanga mulimu mbunkomye bwonaabwo dda olwo kakati mazinga alifaako owa saakuwa nina kyesitegeere kyogamba eryo erinnya we balikuyita ne balowooza nti omwana omulenzi ye taligenda kudabika kagenda kujja alijja olimuletera kajiiko nga makerenda abantu bonna bambuuza owaayi kiki mazinga nga tetumulabako babaana bawala abaana bawala ku bintu byange byenkoze bigabena mbulwe n'omwana alibisikira tata mazinga kyogamba sookoleko nina ekibuuzo kyeneebuuza kyogamba babaana bawa tebasika tebasika sookoleko kyogamba bwasikira ennyumba eno n'agyetika n'agiteeka mu bbanga oba n'avaayo nafuna wagiteeka ewalala bino sebisigala nga bya kitaawe mama mazinga sibibyo mama mazinga kino njagala bw'obanga olulala oddamu okwogera nange nja kukyusa ne kulangi nzire njogere nga nnyinimu toddaga mukwata mu wankyayira ki n'oyogera nange ng'okutte muno taata bwezikutte mu obadde ki mbadde ki kasa kitaawe olina byomamiza kati oba oyagala oba toyagala ngenda kukola owulidde ngenda kukola nyeza bunyizi yabiki byoyogera kati oba oyagala oba toyagala nina okukola owulidde wankyayira kati bwezikutta buno obaki bwezikutta bwade kati ngenda kukola ku nkaka owulidde olina byonyumiza kati onyize bunyizi olina byoŋŋamba ŋŋambe toŋŋamba bwagereza edda tukabanange tukadde ku mulimu onaakafuna nokwanguwa naye nga tunabanza mbalinga ezitatale ziralakenange ajjakufuna banasaga kakumi nsinga kansokola katemponye
n'ebintu ebiyinza okutabula n'obatuka kumakya ekyobutuka mugenda kukola ng'okola biki era nga ani gwoleka muguli kukola biki ebi si kigambye okukola si kubi naye bwe mba nga mukanyiza ne munno n'akugamba naye genda okole ne mukkiriziganya nti kale kangende nkole naye ekisinga obukulu kwe kubeera nti ate abakazi bwe wagenda okukola asuulira ddala obuvunanyizibwa obw'amaka ge n'abusuulira ddala obuvunanyizibwa okulabirira bba n'abusuula eri so nga kyandibadde kituufu singa aba akola omukyala n'akola omwami n'akola ne mumanya nti bwe muba musa mufunye ssente mugatta wamu ne mutambuza obulamu ne bubeerawo naye eyo omukazi ssente eriikeko olaba ampalabula wano nga buli kimuuze nkimuwa naye watya nga yaleese ssente alina ezize yuko mugambe nti wanyi munnange nno kakati mamba mazinga ezo tuzigatte na zino tukolemu kino bazituuma n'amannyo omukazi bwe wagenda okukola ogenda okulaba nga esente zafunye azituumye amannya ezino sente zange za kikazi eno sente yange yakulowoozi nga gyobeereza ekisajja zo ziri kuweebwa mmwe mugyaba ate mumalewo tekyandibadde kibi naye omukazi bw'atandika okugenda okukola abamu emitima gikyuka neyalabankana nadda mino nadda mubiri nadda mubino ekiyinza n'okuviirako amaka obusasika ate abakazi abasinga obungi era amaka gaabo gasasisirwa lwa mikwano gwesebuka kati ng'omu bwekitaba nga mikwano gye egimuwaga kiba kiki noleka balo mu buli ondese mu buli toŋŋambye nako nti owange ngenda wano wabula okufuutuka ofuutusi n'ogenda tomanyi oba kyayi nanywa ntya tomanyi breakfast nagifuna ntya nalya akamere nalya kino singa njagaliraawo nti ndibadde njagala oba kungololera saati gundi nkola atya mpamanga mpita omukozi wayi ndabire saati bweti ne bweti nawe molimba omuntu tayisa bwatyo bba nkulengedde bulungi kulabye ng'ogenda nga wenna tofa nayo olaga nti gy'olaga we wakusingira omusajja gw'olese mu buliri kati bwe bakubuuza nti bali batya abeeka ng'obagamba otya nali nkuwadde buli kimu nasazeewo nti buli kimu nkikuwe nkikusanze nga wano nawe menjagala oŋŋambye kikyesibadde sikusanza baka